Webale nnyo Samuel Nkuba tukyali mawulire agataaliko mu ttuntu mpoza akadde kano njagala kweyunga ku munnaffe Pius Chanda ali wali Kololo mu musomo gwa Harvest Money ate tumanye biki ebigenda mu maaso. Pius ndi naawe mu gataaliko mu ttuntu. Gwaffe ogw'ebyobulimi n'obulunzi ogenda maaso wane Kololo gwowulira bino munange nga gukutakati era abantu beyongera okulabika nga bava mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okujja okulaba abo abazze okulabika nti boolesa ebintu ebyenjawulo tekinologiya eyambisibwa mu byobulunzi mu byobulimi wali tractors abalimi nabo mwebali so nga ate n'emisomo egyenjawulo nagyo gigenda mu maaso n'okuba nga gikwajja era wano wendi ndi mu bannaffe aba Uganda Bamboo Association abasinga obungi mubeereyo temumanyi mugaso gwa mabanda mugirowoleza mukuba bukubi nti nomenya n'okuba ebante oba biki naye amabanda gano nago geyambisibwa mu bintu bingi njagala tubeere nga ate tufunako abamu kwabo abazze okulabika nga boolesa ebintu bino batubulira amabanda bagalima batya mu budakiika ate biki bye bajjamu era byeyambisibwa mu ki akadde kano ndina omukulu Ndawula agenda kubanga atubulira ku lw'ekibiina kino abakuŋŋaanidde wano value chain eno kubajjukira nti omwoleso gwaffe ogw'omulundi guno guli ku ngeri gy'osobola okulabika nti olimamu oba olundamu naye n'ogattako omutindo amanya gaffe ssebo mu bujjuvu ne bw'okiikiridde olwaleero. Nze Andrew Ndawula Kalema ndi mulimi wa mabanda faamu yange eri Nakaseke district nga nzize ne bannange bangi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abalina bye akakwate ku mabanda tuli mu value chain yonna okuva ku kugameza okugasimba n'ogongerako omutindo waliwo abakolamu ebyokwewunda bakolamu crafts bakolamu amanda vinegar ebintu bingi ddala ebikolebwa mu mabanda gano so ffenna tukuŋŋaanye wano nga tuyambiddwa ekitongole kye bayita International Network for Bamboo and Rattan kyekitugatta wonna mu ggwanga ne tubeera nga tusobola okubeera wano ku Harvest Money. Omuntu lwaki asaanidde okujja mu mwoleso olunaku olwaleero oba n'enkya paka ne ku Sande? Byalo bingi ebyokuyiga ekisooka kwe kumanya amabanda kyeki tutera okusanga abantu nakubuuza olima mabanda gaaki kati wojja wano osobola okusinkana abantu abagalima n'abakolamu ebintu ebyenjawulo ono vinegar ono ava mu manda g'amabanda asobola okukola bw'oba oyagala okulwanyisa ebiwuka alina emigaso mingiko akola ng'eddagala waliwo ebintu nga bino ebyokwewunda zino earrings oba ebyomubulaga abakyala bye baagala ennyo babikola mabanda waliwo bamboo charcoal manda air purifier amanda g'amabanda gayina enkizo ku manda amalala gonna nti gasika obukyafu buli we gali bw'ogateeka mu mazzi gagajjamu obukyafu bw'ogateeka nga piro mu buliri empewo gy'ossa ebeera nnungi bw'ogateeka mu fridge ennyama ebadde ewunya etereera bw'ogateeka mu ngato ebigere badde biwunya bitereera so gafumba. Yes, gafumba naye gayina era enjawulo nti go gali gawewuka so gayinza obutawangaala nnyo ng'amanda ag'emiti naye nga yes osobola gafumba gakozesebwa mu migaso giri kugoba nsu. Yes, gakola nnyo ng'eddagala so tebatera nnyo gakozesa mu kufumba. Biki ebirala ebikolebwa? Tulina wano bannaffe bava Kalagi bakolamu eggaali tulina bannaffe bali bava Elgon Naturals Seronko bakolamu ebyabakyala ebyenviiri ebyolususu sabbuuni omukyalo oli mu nsonda Irene Walimbwa akola malewa emmere yeewuuma nnyo abagishu bagimanyi ate nga erimu n'eddagala nti nungi nnyo ku bantu abalwadde ba sukaali diabetes side ya waliwo bannaffe bava Kisoro ebintu ebyo birungi nnyo nga lamp shades kati si yaffe eyimiridde nnyo ku byobulambuzi abantu bano bajja okulambula baba baagala okulaba ebintu ate nabeerawo kye batwala okulaga abeewaabwe kati okutwala ekintu ng'ekyo kikole mu bbanda alaba nti ayina kyatutte okuva e Uganda okumujjukiza
tweyanzege mukulu ndawula muwulidde bulungi ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso n'okubanga bikolebwa mu mabanda muno naye nga mbajjukiza nti omwoleso gugenda mu maaso okubajjukizaako nti waliwo emisomo egy'enjawulo egigenze mu maaso n'okubanga gitegekebwa wano okwongera okubangula abantu baffe ku mbeera gye basobola okulabika nti basitulamu ate ebyo bye bakola mu by'obulimi n'obulunzi era nga ku makyawo tubaddeyo n'omusomo ogukwatagana ku ngeri gy'osobola okulabika nti olimamu emmwanyi n'ozongerako omutindo tubadde n'omusomo gw'embizzi ku makya tubadde n'omusomo gw'ebyennyanja olunda otya ebyennyanja n'oyongera okuba nti obifunamu tubadde n'omusomo gw'okulunda embuzi nazo ozongerako otya omutindo akawungeezi okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa zigenda kubeera 10 tugenda kubeera n'emisomo emirala 4 era gyawuddwamu mu weema ez'enjawulo gwali eyo sambyako osasula omutwalo gumu wali eri mu kuyingira ate bw'obanga oyagala okulabika nti weetaba mu misomo gino era nayo n'osasula omutwalo gumu n'osobola okulabika nti embeera ogifuna bulungi kakati okutegeezaako ko emisomo egigenda okubeerawo okuva ku ssaawa 8 tulina omusomo gukwatagana ku kulima akatunda ate tokoma kalima bulimi naye n'okwongerako omutindo era nga tujja kubeera n'abakugu baffe okuli Bashir Mayiga ate nga kotadde ne Charles Kiggundu bwe bagenda okubanga basomesa katunda tulina omusomo gugenda okubanga gukwata ku nnunda y'enkoko tulina omwami Robert Serwanga oyo mulunzi ate ne tubeera n'omwami Chris Magezi oyo naakola ku birungo ate ne tubeera n'omukulu Dr. Samuel Sewagudde be bagenda okubanga babangula bannayuganda ku nsonga y'okulimamu y'okulundamu enkoko ne tubeera n'omusomo omulala ogukwatagana ku ngeri gy'olimamu munange amatooke tuli ne bannaffe aba Ministry ya Agriculture oba MAIF ate n'abannaro ne tubeera ne mukulu Washington Mugerwa oyo naye mulimi waffe yasinga mu mwaka ogwa 2014 tubeera n'omusomo omulala ogukwatagana ku ngeri gy'olimamu ng'oli mu kibuga urban farming olimu otya ewantu ewafunda ate n'oba ng'olina nga ofunamu ebintu bingi tulina Harriet Nakabaale agenda kubanga ayigiriza abantu mu mbeera eyo ne tubeera ne Professor Diana Nambatya oyo naye mulimi waffe eyasinga mu mwaka ogwa 2015 kale gwali eyo sambyako osobola okulabika nti munangojja weetabe n'emisomo gino egijja okubanga gyongera okwogiwaza obwogi amagezi oberenga ofuna mangi nnyo mu ngeri gy'oddukanyamu bizinesi zo katuddeyo mu studio zaffe ate tweyongereyo n'amawulire gaffe agataliiko mutuntu webale nnyo Pius bw'ati ali walekolo mu mwoleso gwa Harvest Money gukyagenda mu maaso naawe ali ewaka sambyako ogenda ofunemu ebyokuyiga nga naffe wano wetuyize okusinziira ku byolabyeko ate gukyaliyo mpaka lunaku lwa Sande n'olwekyo tosubwa nze Sharifa Muyomba mbagaliza okusiba obulungi ne tuyabira nti ku ssaawa emu eyakawungeezi tulina agabutikidde ku ssaawa nnyanga bulijjo agataliiko nfuufu tugenda mu pulogulaamu Luyimba Lwokutovaawo.